Kkooti enkulu mu Kampala etudde nate enkya ya leero okuwulira omusango oguvunaanibwa Desh Kananura nannyini bbaala lya Panamera wano mu Kampala ne muganda we Raymond Kananura n'abalala basatu nga bavunaanibwa emisango egyekuusa ku kutemula Badru Kateregga eyali omukozi ku bbaala lino mu mwaka gwa 2012. Oludda oluwaabi nga lukulemberwa Ssaabawaabi wa gavumenti Jane Kajuga lwanjudde abajulizi babiri mu musango guno era nga beeyanjudde ng'abasirikale abaali bakuuma ebbaala lya Panamera mu kiro kya 29 omwezi ogw'omwenda 2012. Omujulizi asoose ategeezezza nga bwe yakuuma ebbaala ne banne abalala 9. Ono agamba nti ebintu byali mu nteeko ekiro kyonna era nga baakola ogwabwe okutuusa ku makya ng'essaawa zikunukiriza okuwera emu lwe bannyuka okudda awaka. Ono ategeezezza kkooti nga bwe yali awummuddemu n'afuna essimu okuva ewe yali adumira poliisi y'ekira Walugembe Robert ng'amutegeeza nga Desh bwe yali akutte omukozi we ng'abba ssente ng'era omuduumizi yali amusaba okugenda ku bbaala lya Panamera kubanga waaliwo okutwalira amateeka mu ngalo. Ono agamba bwe yali yakatuukawo zaali zikunukiriza okuwera essaawa 3 wabula tewaaliwo muntu yenna naye nga mu kaseera mpaawo kaaga Desh ne muganda we Raymond baayingirawo. Wano yafuna essimu okuva ew'omuduumizi we ng'amutegeeza nti eyali akwatiddwa yali afudde ekyabawaliriza okunoonya obukubirire okutuusa we basanga omulambo gwa Badru Kateregga mu kayumba akaali mu paakingi y'ebbaala. Omujulizi ategeezezza nti Desh ne munne baali mu kutya wabula baamutegeeza ng'omugenzi bwe baali bamumanyi era nga yali mukozi waabwe gwe baali baakawa omulimo. Omujulizi omulala aleeteddwa ategeezezza kkooti nti yatandika okukuuma ku Panamera mu kiro kya 29 omwezi ogw'omwenda 2012 ku ssaawa 2 ez'ekiro wabula nga yali wakuwummula ku ssaawa 6 ez'ekiro awo munno omulala akankwasa ng'ono ye mujulizi asoose we yali alina okutandikira. Ono ayongeddeko nti yafuna essimu okuva ewa Desh ku ssaawa emu ey'okumakya ng'amutegeeza nga bwe yali akutte omukozi we ng'abba ssente ng'era yali amutte ku poliisi y'ekira okuvunaanibwa. Wano yasitukiramu okugenda ku poliisi y'ekira omuvunaanibwa gye yali atwaliddwa n'asanga Desh n'omuvunaanibwa Kenneth Kirenzi nga batuuse dda wabula Desh ne Kirenzi baali bawanyisiganya ebisongovu ng'era Kirenzi yali asaba Desh okumusonyiwa nga yalina mwetegefu okumuddiza ensimbi zonna ze yali amubbyeko. Ono era ayongeddeko nti Kirenzi yalabika nga yali akubiddwa kubanga yalina ebisago ku maaso. Omujulizi ono ategeezezza kkooti mu ssaawa nga 2 Desh era yamukubira ng'amugamba nti omusajja omulala ataategeerekeka yayingira Panamera ng'atagala era n'agwa mu maaso gaabwe n'afiirawo nga mu kiseera kyekimu kye baazuuliramu omulambo gwa Badru Kateregga. Okuwulira omusango guno kwongezeddwayo okutuusa nga 13 omwezi ogujja. Ku lwa Kingdom TV, Madrid Nabukeera, amalindirire. This is Kingdom TV.